Muwonge yegase ku bannayuganda bazze bawangula omusipi gwa Africa gwa ABU bwakubye omuzannyi ya Clement Albano mu lulwano lubaddewo mu kireetekezo olunaku olwaleero wala Bobligato. Emirundi mingi olwo Tanzania abadde amanyi Latibu nga tasobola kuyimirira nnyo naye era nga bwa points nga bwatambula era nga round omusanvu ezikulembedde Latibu azefze. Latibu alagayizaamu round ettano ezisembye obula tekimulobedde kuwangula bwakwasibwa Omusipi ogwa ABU nga Ssaabawandiisi wa Africa Boxing Union Molin Mulangira gumukwasiza. Kati Latibu agamba atunulidde Musipi gwa nsi yonna. Omekani champion petwalwawo okutegedde mpulira bulungi okubanga nakubanga tujja kuwangula okutegedde so badde kisu excited nnyo kubanga badde kisuubira badde nsuubira okuwangula. Olitayiso mission Kawumbi ajja simanyi bulungi kubanga nsoka njogera mukone ne kampuni yange manager wange JP nensuubira okusambula mwezi gw'okutaano. Maureen Mulangira alambuludde ku nsonga lwaki olwana luno luzannyiddwa mu budde ku ssaawa 6 zennyini y'okugoberera amateeka ga ABU. Buli lwe tubeera ne titles ABU ne WBC tuyina time gye tukkiriziganyako tubuuza promoter kupima kwenye nga tumaze okupima nga tumaze ne rules meeting tubuuza promoter nti fight yo eya main title fight egenda miguwa sawa meka era twadire eyinze mu lwakuba nti Omutanzania yabadde talina bandage nga tulina ogenda ogula goals bandages eyabadde aleseza training naye nga tetuzikiriza era kyekibye bimu bitulwisiza mu dressing room promoter na providing gloves endala tulina ze tuyita goals bandages zetukoze sambi professional boxing ne tubireeta kati bye bitulwisiza naye twasayininze nga fight ya title eina kubeera mu ring sawa 5 ne dakiika 3. Robert Waswa omutegesi wansi wa Big Strikers International ayogedde ku nteekateeka eno naddala ki ekiddako nga Latibu amaze okuwangula. Twandyagadde okweta Latibu omuzannya ava ebweru wa Africa naye obuzibu era kya ssente. So as soon as tufunye ku basajja batuteekamu ku ssente ku makampuni agatuteekamu ku ssente tulowooza nti fenga Big Strikers technically tuli ready omuzanyi waffe ali ready okulaba nga tuchallenginga Omusipi eminene egisinga ku gino byawangula lwaleero. Oluvannyuma lw'emyaka 5 Latibu yegasse ku balwanyi abalwanira omusipi gwa ABU okuva mu ggwanga Uganda nga Latibu akadde 47 nga zonna aziwangudde.